Your Eminence Hieronymus Muzeeyi, Bishop baffe mwenna, Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro ne Maama Nnaabagereka, Abambejja n'Abalangira, abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka, buli omu mu kiti kye. Ngenda kutambulira ku nnambika ya munnange ne maate kwonoona budde. Kristo azuukidde. Kristo azuukidde. Kyamazima azuukidde nga bwe yagamba. Amiina. Erinnya eryange nze Nakimuli Helen, omubaka omukyala ow'ebizinga by'Essese 84 e Kalangala. Siri muntu wa bulijjo. Njawukanako ku Honorable Ssekikubo ono. Lwaki? Ndi mubaka akiikirira ebizinga 84 mu Paalamenti ya Uganda. Ekyokubiri, ekitugatta ffe tubadde babaka ate nga tuli Bakristiyaani Aba-Orthodox abateefu. Kiriwo ekinfuula ew'enjawulo. Nze nno ndi mwana wa Father mu Busodox. Kati waliwo abatudde abagamba mwana wa Father azaala. Eno mu Orthodox bazaala. Siri mwana wa kibindi, mwana wa Father, Reverend Father Christopher Walusimbi. Ate era ekinfuulira ddala ow'enjawulo nti ndi mwana wa mwami. Reverend Father Christopher Walusimbi, era nga bulijjo neebaza Kabaka. Taata wange yali mwami w'essaza ly'Essese. Kyekinfuula omwana w'omwami, ate tekirivaawo. Era awo entambulira. Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro, nziramu okutuma wadde oli w'ekitiibwa nnyo kkiriza nkutume onneebalize Ssaabasajja Kabaka okuwa taata wange obwami. Oba oliawo kyenkinfudde gye ndi olwaleero. Neyanzeege. Twebaza Katonda olw'olunaku luno nti ate bwe twavudde mu mazuukira ne tujja mu mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Bannange ffe baana Abakristiyaani Aba-Orthodox abateefu abaweereddwa omukisa guno. Abantu bonna bamanyi nti mu ggwanga lino tuli batono, naye mwegendereze nnyo ebintu ebitono biba bya muwendo nnyo. Abakristiyaani Aba-Orthodox abateefu olwaleero ffe tulidde empanga. Kyetuba twebaza Katonda era ne tumusaba atukuumire Ssaabasajja Kabaka nga mulamu ng'alamula Obuganda. Okuddako ku sayidi eri, ffenna Abakristiyaani Aba-Orthodox abateefu, eddiini etugamba twogere amazima galitufuula ab'eddembe. Nsanyuse nnyo His Eminence Hieronymus Muzeeyi bw'agambye nti Abasodox tusosolwa. Era bw'akyogedde ne ntunuulira mukulu wange ono, buli kimu akiyina naye tabaddeeko yadde minisita. Lwaki bamusosola? Nze mbadde ndowooza ayogera ku ye. Ate nga obusobozi Abakristiyaani Aba-Orthodox abateefu tubuyina. Naffe tuvaayo okwekubira omulanga mu bifo eby'enjawulo Orthodox ekiikirirwe. Ebigenda maaso mu ggwanga tetugenda kugaana kubyogerako ku lunaku luno olukulu. Olwaleero mbadde nzija Ssebo w'ekitiibwa Katikkiro. Nendaba ku X nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu. Naye bamulese bamuwembejja. Bamulese bamukuumye. Bamulese nga balinga abaleeta zaabu. Naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda.
tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa, tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa, bali mu kkomera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda eyo gye tutaagala ligende. Nze ndi mwana wa buwala ate Omuganda. Taata waffe yatukuza atugamba tutambulire mu kkubo eggolokofu, tutambulire mu mazima, twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe nnaayogera banampa emmotoka, bwe nnaayogera tebannwane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu, empeera yo eri mu ggulu oba ojja funa ejjana. Empeera teri ku nsi, empeera eriwa wa Katonda. Mu Bayibuli omwo mulimu omukyala gwe bayita Eseza. Eseza yali mukyala w'amaanyi. Kabaka n'amuwa obukulembeze, Katonda n'amuwa obukulembeze n'amugamba ogenda kufuuka n'abakyala, oweereddwa omukisa okukulembera abantu. Naye bw'onaalabanga abantu balina ebizibu n'otabayambako kuva mu buzibu obwo, ngenda kutta famire yo, nzite buli kikukwatako kyonna osangukewo. Bannaye tetwagala kubeera nga bantu abo batagenda kubanga beeseza. Tugenda kubanga ba Eseza okuweereza abantu. Nammwe mbakubiriza abali wano, naddala mu abakyala. Abakyala ffe tuzaala, ffe tukuza, tulwane okulabanga eggwanga lyaffe tulitebenkeza okulizza mu mikono emituufu. Era tusaba Katonda Yesu Kristo nga bwe yazuukidde olunaku lw'eggulo, n'abalala bagamba yazuukira ku luli, azuukire n'eggwanga eppya. Era azuukire n'obuwanguzi bwaffe, Uganda etebenkere mu mirembe gye tubadde twegomba ebbanga lyonna. Ku lwa Katonda n'ensi yange awangale nnyo maasomogi. Waliwo munene mu gavumenti alina ssente ayagala kuzimbawo ssemaduuka nga bulijjo, kaakatale bagenda kajjawo. Kitegeeza nti abantu badde bakolerawo emirimu gyabwe bagenda kuba bafiiriziddwa bya nsusso n'okubondabonda mu nsi yaabwe nga bakola ki? Akatale ako bakajjewo. So mbategeeza mwenna abantu b'ennateete abalina emiddala mu katale k'ennateete bagenda kamenya okuva mu nnaku z'omwezi kale mpaka ntegeeza ennaku ziri 15 ku 2 bajja kuba bakamenyeewo. Kale jjayo emmaali yo, kendeeza emmaali wa ssente zo, oba oyina looni gisasule mu budde bukyali, kaakatale bagenda kajjawo. Ebyo ebigambo bisusse mu security alert esooka. Security alert ey'okubiri, gwe wenna Munnayuganda najja wano mwezi oguwedde ne nkubuulira nti Museveni agenda kuteeka emirongooti egiwera 605 okwetoola eggwanga lyonna, ng'emirongooti gino gigenda kuba gitandika okubega Bannayuganda ku njogera gye boogeramu, message ze basindika, amasimu ge bakuba okwetoola eggwanga lyonna. Ne mbagamba emirongooti gino nodde bagisimba, ne mbagamba mugezeeko okulaba nga mwekengera. Munnayuganda togeza n'okkiriza kye bayita free wifi mu kisaakaate kyo, mu nnyumba yo. Waliwo wifi state wetandise okupulaninga mu mayumba gammwe nti bakuwa free wifi oba connectinga ku wifi ngeri very cheap. Please nkwegayiridde, ojja kuba essimu yo giwaddeyo butereevu nga buli kyokolerako kyonna bakimanyi. Ojja kuba makaago gatadde mu nninga nga buli kyonna kye mwogera gavumenti ekiwulira, ebitongole by'okwenda bikiwulira. Nkuddamu okusa muganda tokkiriza kintu kyonna kiyitibwa free wifi, kuba gavumenti etandise okuleeta mu wifi ya layisi nnyo esobola okuconnectinga family oba abantu bo bonna nga bakuwadde ku ssente entono. Bino byonna byabwerero, eno spy network system gye bakozesezza eggwanga lyonna. Nkwegayiridde tokkiriza obuntu buno bufaananako bwe buti. Kambo kotere wano.
kamba kotere wano obuntu obwefaananyirizaako bwe buti obulaba togeza nokkiriza wifi zino zonna state spying machines zibali mukozesa ziwuliriza ebiga bye mwogera emboozi ze munyumya okulinkinga amasimu gammwe ku state era mubeere nga mumanyi temukkiriza buuma buno bonna state yekoze eki yebupulantinze kati gwe wenna atayagala kumanya era nga webuzabuza nga afukaana aba kijja mmala kutuukako nkutegeeza tokkiriza ekintu kyonna kirimu wifi nga bagenda nti simanyi ya layisi bagireese ekonekitingire ku kisaakaate kyo mubakaago nti ya layisi bagendako bakubega ebisigadde gwomanyi ye security alert yokubiri security alert yokusatu nga bwe twolokedde enkola ya North Korea Museveni atya nnyo tamanyi bannayuganda kye bamulowooleza bapulaninga very soon buli munnayuganda essimu gy'olina mu ngalo naddala nga ya buyonjo bagenda kusindikiriza ogenda ogiwandiise bagenda kusindikiriza ogende oligestalinga essimu yo ebigikwatako byonna bagiyingire munda bagikole kye baagala then bakutoogende wabula n'obudde bugenda tuuka nga n'essimu kaadi zennyini z'okozesa gavumenti yeyino zikusalira oba okozikigestalinga bagenda bajjako right to communication right to privacy mwenna bannayuganda bagenda kubajjako right to privacy amasimu gamu very soon bagenda bategeeza nti gonna galina kubeera nga gali registered kitegeeza buli munnayuganda bagenda kusindika ku bitongole we bagenda okuteeka ebitongole nga muluza bitongole bya masimu oba communications companies nenga bino ebitongole mulimu ekya ISO ekya CMI crime intelligence ne SFC bibagenda okuregistaringa amasimu gammwe gonna esimu yonna ey'omungalo eyabuyonjo egenda kuba registered by force olw'ensonga baagala kufuna access ku masimu gammwe ne communication zemuli mu communicatinga n'abantu bamwe bonna so mubeere aware about that security alert mufunze ziba ziweddeyo njena tugende ku information eyandeese nsama opitire wano omusajja gwe bayita omusajja gwe bayita yeyita lawyer ono yasala n'ava mu FDC Yusufu Nsibambi mumpite Yusufu Nsibambi ajje wano nga sinatandika video mumpite Yusufu Nsibambi ajje nga tunatandika video kati ekyomba mazo kibagamba n'okuba buli ekyo kigenda mu maaso olwaleero kati video tugitandikire leero video katugitandikire wano byonna byagenze ekyankwanzi mwabitegedde n'okusamira okwabaddeyo bulungi nnyo Museveni ng'amaze okuwonga abantu be bonna era butereevu olukuŋŋaana lugenda kukomekkerezebwa amala abatebaddeyo ensimbi nnyingi nnyo zayisiŋŋanyiza mu mikono whereby nti buli member parliament abamuwadde obukadde bw'ensimbi 100 yeeyozeeyozeeko ennaku bwe bamala omuwa obukadde 100 bw'okweyozaako ennaku waliwo endala ze babategetekedde nga bagenda zikozesa mu kuyisa amateeka genda basomerako emabega omwezi oguwedde zino ssente kabadde kasenda baguzi oba kasenda bazaana oluvannyuma olwaleero neno yonna wiiki bagende batandise okuyisa amateeka mu parliament amateeka ge galuwa amateeka ge bagenda okuyisa kwe kuli erisookerako ddala bagenda kusookawo essaala baddeko communication from the chair bills be read 5 minutes batekewo etteeka erisooka balita the protection of the sovereignty bill Honorable Minister of Internal Affairs yagenda olisoma a laying of the papers 10 minutes then basooka bayiseewo supplementary expenditure for the 2025-2026 schedule number 5 Honorable Minister Finance Planning and Economic Planning then batekewo request for the parliamentary approval to waive off pay as you earn liability from liability for care internally in Uganda bazeeko
report of the Parliament of Uganda delegation to the 5th ordinary session of the 6th legislature of the Pan-African Parliament and other related meetings held in Madrid, South Africa, 16th of July 2020, 6 August 2025. Honorable Okoth Ogong Felix MP, Odokoro South. Then Bazeko, report of the Parliament of Uganda, delegation of the 6th ordinary session of the 6th legislature of the Pan-African Parliament. Bwebito. Nenge teke kuru, balita protection of the sovereignty. Mubagenda okwagala kutekesa okuyisa amateeka n'okukwatako presidenti ng'ebakibala boke nnyini bwe bakiteeka mu nkola bweri. Kyekigendera kibabawadde ssente bilioni 10. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiriwa katudde wano. Muganda wange yenna gy'oli ngenda kusaba omusango gw'eggaba tugubannyonnyodde, ensi yonna egubannyonnyodde era mugutegedde. Omusango guno, it is part of the diversion and stand Museveni za creating okubajja ku kintu ekikulu ekikwatagana ku ggwanga Uganda nebigenda maaso mu ggwanga. One, bulijjo nga bwe nakola forensics musooka, forensics nebalya. Ne bagezaako kupapala, forensics nebalya, nakati ekyabalya. Bagezaako kusasula international media platforms bayambeko, which yasooka zaba promotinga. Barani fortune nga bagamba nti mwetegedde ne babalese stand gyetegereze nnyo, etuuka ekiseera neyambula dictator. Stand ze baakoze nga bataddewo open public court mwete mwagitegedde kanjikunnyonnyole. Nga mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omunoosika ng'oyambe ekkiriza. Bwe bataddewo public court hearing bayagadde bafune attention ya international audience. Barani fortune kye bataategedde bagenda kweyambula batya. One, ekisookera ddala Museveni ya bypass the constitution etya. Efisiga eddamuzi lye lirina okuteekamu okusaba kwali nti emisango gigulwe mu lukale. So si Museveni talina buyinza. Eyo constitutional right agirina. Wabula okuba nti yadde ayagala creating diversions ne stanti ze n'ateekayo kooti mbwegende ewuliriza omusango ogwo. Kati kino kigenda kufuuka routine ng'akikozesanga stanti diversion across the country. Ng'ateekawo open sessions za court across the country ng'ayagala abantu babeere ku ekyo. Kiki ekyaviiriddeko omusajja muno okweyambula engoye? One, luli baatugamba mu kooti ekanya tebaagalayo masimu. Ku luno bakkiriza amasimu era bannamawulire babaddeyo. Wabula ne bakkiriza ne batikitokers babe bonna abali related ku government nga gye bali. Kati omusango first hearing bwe yazze, omusango ne gudda mikono gy'Abannayuganda ne bagudiscussinga ne bakuba ebituli mu guli omusango. Kati ate mwe kyemutamanyi nti international media zonna bwe zijja ne ziraba ku ssiini, bwe zimala ku ssiini ne zigenda zuule public reaction ku musango ogwo. Ekyo mukyerabidde. International media bwe zijja ku musango nga bwe guli, okitegedde bulungi nnyo, ku musango nga bwe guli zijja ne zikavalinga. Kati bwe zimala awo ne zijja ku social media, ne zijja mu comment ne zipiikinga information ebanga verifyinga ebiri mu kooti ebyo. Kati international media bwe zazze ne zikavalinga ne zimala ne zigenda mu public opinion ku social media ne ku ground, zakizudde nti omusango gonna mufu. Zakizudde nti omusango gonna mufu. Kyovula nti tonnaddamu kulyako kyonna mpozi nga bagenda sasula. Kati balina obusawo buli muddo bagenda sasula. Walawo international media yona ngezemu okupikinga ku musango ogwo kati court hearing bagitutte mu public, omuntu gyattira omuntu. Wazze n'okiwulirako international media za pikinga interest ku social media ne mu public okumanya bagenza okutunda omusango gwonna nga gulimu ebituli nga tegutegerekeka. Ebituli bye biriwa? One, ekisookera ddala mu mateeka amatuufu public court judicial system ine issuinga okusinzira ku request ez'abantu mu society. Nkiddamu, public court oba public hearing ebeera request from the public, so si Museveni ng'omuntu.
kati Museveni yayisizaawo request ye kooti zijje mu public. Ekyokubiri, international media zagezo kizuula nga government ereese ba third party mu musango guno okubeera nga abajulizi ekitakkirizibwa. Third party yaluwa. Third party mwemuli nannyini ssomero, abaana nannyini ssomero ne zireeta n'abazadde. Ompulya bulungi, ne zireeta n'abazadde, ne zireeta n'abantu abatannategeerekeka. So nga ate omusango bwe guba guggulwawo, kooti ebeesinga ku bantu abaali ku crime scene okuggyako obujulizi. Kati lwaki buli lwoba ng'ogenda okuwuliza omusango, one, olina okumakinga sure nti omuntu yazizza omusango mwakoze full investigations era ezimulumika nti yazizza omusango. One, tewaliwo footage alaga kikolwa ekyo, omusajja taliko kintu kyonna kimulaga nti yatta, wadde okulaga omusaayi ogumuliko, wadde okulaga murder weapon teriiwo. Kubanga singa murder weapon ebaddewo yandibadde eraga DNA ey'omussi nga bamuggyeko ebintu muntu yeye. Ekyokusatu, bw'oleeta Eddie Mansita oba nannyini ssomero awo obujulizi nga teyaliwo ku crime scene, oyo abeera third party, obujulizi bwe tebuyimirira. Ompulya bulungi, bw'oleeta omuzadde nga teyaliwo ku crime scene, kitegeeza obujulizi bw'omuzadde tebuyimirira, tebusitandinga kubanga teyaliwo ku scene. Abantu abaliwo ku scene baba bodaboda baba neighbor be balina okujja mu kaguli okuwa obujulizi. Kitegeeza nti n'obujulizi bwonna obuweereddwa currently bwonna bufu. Tewaliwo murder weapon, tewaliwo investigations ntuufu, obujulizi obujja mu third party, nga n'omuntu agambwa nti yaliwo ku scene nga keyateeka, obujulizi bwawukana n'abalala abali mu community. Kati mu misango emituufu nga gikozesebwa, the moment obujulizi bwawukana ku byabaddewo, ogwo omusango gubeera mufu. One, bwe tubeera mu nsi ezimanya amateeka, temwewunyanga omusajja omusanga agusinze ng'avuddewo ng'atambudde bwere nga si yasse. Ekyo mubere nga mukimanyi. Kati international media bwe yamaze okupiikinga ebintu eraga guno omusango mufu, badde balina kukola ki? Kankunnyonnyole. Badde balina kukola ki? Already omusango mwadde mwagukubyemu dde ebituli. Ne batuuka n'okugamba nti ba-tiktokers bonna tebadda ku musango ogwo kubeera. Badde balina kukola ki? Babadde balina kusetinga accident epiikinge momentum omusango guddemu gufune vibe. Naye nga bulijjo wandikola ekintu okulumya obunoozika muyambekkiriza. One, diversion gye bakoze ku makya ebadde kind of sacrifice. Omanyi Museveni buli mwaka bwe guba gutandika ateekawo obutemu bw'okuyiwa omusaayi ng'emizimu gye bwe gimugamba, ebyokola ebimugamba. Kino okukibanyonya kijja twala ebbanga kitegeera, naye buli mwaka gutandika Museveni ayiwa omusaayi gw'abantu. Kale unfortunately omusajja akubiddwe emmotoka oba afudde simento gye kitegeera oluvannyuma. Omusajja oyo abadde ajjonkera president ku makya n'olweggulo ng'amujjonkera emmotoka emutomedde bubi nnyo, bamututte taakese taasulewo. Wabula wano wali okulyera okukomba essowaani nga bulijjo. Omuvubuka we bamuyita Ronald Mulwana. Ronald Mulwana oyo munnamawulire. Ne kati before njala tugendeko mu forensics katono ku accident eno gye basetinze. One, babadde kintu kino kyadde kitegeka nga baagala kutomera abantu abasukka mu 11, then kifuna amawulire mangi nnyo kyongezebwemu supu, naye tekisobodde kufuna mawulire. Kati njagala nze naawe mwenna mumanyi okuvuga emmotoka, noba tumanyi kuvuga mmotoka, omanyi nti emmotoka obubonero bwayo bukulaga nti emmotoka eri mu mbeera eno, embeera bweti. One, kati omusajja ono abadde avuma nnyo president, simanyi oba afudde batannafa, naye nga wenzijidde ng'embeera taakese taasuleko. Kati wano wali okulina okukomba essowaani, ffenna tumanye emmotoka. Mwenna mubadde mulabanga emmotoka
ezijja ku webagenda okukozesa omusango emmotoka ezo zijja butereevu nga zitunduddewa nga zitunuzza obwenje ziraga lwaki eno ebadde leesa omusibe leero ejjidde mu livansi kyekibuzo ekisooka ekyokubiri ffenna tukimanyi nti emmotoka bwebanga etambula indicators bateekako indicators zino zibeera sayini eziraga nti emmotoka eri mu mbeera bweti saagala onnimbe era saagala olimbe bantu public nti ekintu kibadde state management oba state management nga si diversion oba stand wano wenjagala otegeerere lindako njagala weetegereze tugenze mu forensics emmotoka eyo ogiraba ogira bulungi nnyo emmotoka eyo ejjidde mu livansi bulijjo kyetakola ejjidde mu livansi bulijjo kyetakola bulijjo esoosayo ki esoosayo bwenyinga emmotoka endala si bwe kiri nti ye kati bwe badde ejja ezze bulungi nnyo ng'etambula mpola naye ng'erimu giya ya livansi era indicators zonna zikulaga nti emmotoka ebaddemu giya ya livansi teri mmotoka erimu giya ya livansi esobola kwekuulamu giya n'agamba nti aloozinze control ng'olwedde indicators ziraga nti emmotoka eri mu vansi ne giya mweziri teri giya esobola kubuukamu ng'egenzeemu tekisoboka ezo zonna indicators ziraga nti emmotoka olwedde eri mu giya bulungi nebedde etambula bulungi tesobola kwekuulamu ne giya ogira bulungi nnyo ogiraba kati ekirungi ogire bulungi nnyo kati ebibuuzo biibino 1 emmotoka bebeeramu giya nga ya livansi indicators ziraga nti zaaki za livansi ekibaddemu era emmotoka bweba eruzinze control nga it was intention driver akuba eŋŋombe okwalaminga abantu nti emmotoka evudde mu control kyakubiri ekyokusatu emmotoka bweva mu control eruzinga direction wabula driver w'abana abasajja abafera ababbi emmotoka teruzinzeeko direction esigadde mu nnomo line oba lane webadde erina okuyita ompulya bulungi takubye eŋŋombe emmotoka ebadde mu giya ya livansi nga neindicata ziraga ki livansi giya tesobola kwejja mu kizibu 1 emmotoka bweruzinga control either okuba eŋŋombe n'otegeeza abantu emmotoka evudde mu control mwesegule takikoze 2 emmotoka evudde mu control tesigala mu direction y'emu kubanga driver oba onoonya butya bw'ogenda okunzika emmotoka eyo obutatomera bantu emmotoka esigadde mu layini yennyini mwe yabadde agibalidde kitegeeza nti kino badde bakipulaninze bulungi tokubye eŋŋombe emmotoka eri mu gye yennyini ya livansi gyetasobola kwejjamu nga guwagitaddemu ngeraga indicators kuba indicators show that gye ya livansi ebaddemu eri emmotoka ebadde mu nomo what mu nomo movement eri mu gye entuufu indicators ezo ekyokubiri bwevudde mu control takubye eŋŋombe 3 emmotoka esigadde mu layini yennyini bwebadde erina okuba nga ekoze ki etambulira ekyo kati bwomala okukwata ebintu bino byonna n'obiteekawo kitegeeza nti badde basetinze sitanti endala ey'okutta abantu abasukka mu omu bakole amawulire amalala okuwa omusango vibe kubanga gwabadde gwafudde omusango gwadde gwafudde eno feekemu era ntegeeza abantu begaba mwenna n'abantu bagenda ku musawo guno muveeyo mwetemanyi Museveni gwe muzannyirako ekisembayo kweyo stand driver asigadde comfortable mu mmotoka nga n'emikono giri wano munda giri wano ku gundi giri ku luggi comfort teri mmotoka eruzinga control driver n'asigala nga ali comfortable the moment emmotoka eruzinga control driver afuba nnyo teekamu eŋŋombe okukyusa emmotoka okulaba ntegenda tomera ki tetomera bantu oba ekyo mukitegeera bulungi nnyo driver comfortable emmotoka esigadde avuga njagala kibanyonyera mu kitegeere nze bano mbeesobolera lindako ezo sitaati mugenda zizikola bannyammwe ogiraba giya mweri bulungi era etambula mpola bulungi nnyo
Etambula bulungi nnyo ne bazanya kasitante kabanka nejja. Ogwo omukono emmotoka beetabuse. Ogwo omukono emmotoka beetabuse. Driver emulengedde. Ogwo omukono emmotoka beetabuse. Ogwo omukono emmotoka beetabuse. Gwokakasa ogwo omukono gubadde ku steering. Ogwo omukono gubadde ku steering. Mugukuba ekifaananyi kuba mwe temukola forensics kutunda bintu bino. Ogwo omukono gubadde ku steering era balazeewo any sign of fidgeting. Ogwo omukono guli ku steering omuntu afigitinze. Ogwo omukono gubadde ku steering era driver afigitinze. Kati ekisinga okunsesa olumaze okkozinga kyebadde baagala emmotoka n'esimirawo immediate. Emmotoka evuddemu gia ebeera opening ate teri mu gia eba edduka emisinde naye olumaze okkoona omuntu neesibirawo bulungi nnyo. Kati bano nabagamba mbeesobolera kakota. Nabaga bano mbeesobolera kakota. Omusango gwafudde international committee yagumya amazzi ne international media. Ko boka tukozinga accident wano tufuna amawulire. Eyo diversion mugende mugigambe bannyammwe. Nze motoka nyinza okuba simanyi givuga naye nagisoma bulungi nnyo. Okitegeera bulungi nnyo. Kati maze mubambula nekidivano kyamwe ekyomusibe warakizale tewali mada weapon. Omusibe mukola ye mwagala kati mwagadde kutta bantu. But unfortunately tuve ku nsonga eyo. Omusajja oyo yono one afudde oba afudde watafudde simanyi. Yono one bamuyita Ronald Mulwana yono. Abadde nga jonkera president ebbanga lyonna yono. Agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga. Ne babalimbalimba ne babamalamu amaanyi. Museveni si kyali waffe. Bobi Wine yoyo wafudde yamanyi. Museveni kigwogenda okujjako. Yoyo Museveni kigwogenda okujjako. Bobi Wine njagala kutegeeza. Yoyo abantu bakukoowa. Bannayuganda tebakwagala. Bannayuganda baagala President Museveni. Chovula benaku z'omwezi nga 15 bavaayo ne balonda President Museveni. PDM, emyoga, enguudo, amasannyalaze, amazzi byonna byatuuka. Kati gwe oli mu Amerika oli mu kwogera ebitakwatagana. Twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalulu tugenda akamuwa. Badde ku PL. Kati mukulu gwagenda okuwa Museveni akalulu oli mu mbeera ki muganda wange? Agenda okuwa Museveni akalulu oli mu mbeera ki? Kankakuddemu na kano kenkoze. Maife tubeera kuno nga tulinda buli wamu. Kati kambazanyire kano nga nkagasse bulungi kubanga nkagasse bulungi ebisana ne nkabateera wulira yuyo. Tugenda mujja kwalimba. Museveni tugenda mujjako. Noyo mutabani we omutamiivu agenda kusasulira buli kikolobero kyakoze eggwanga. Ne babalimbalimba ne babamalamu amaanyi. Museveni si kyali waffe. Bobi Wine Museveni kigwogenda okujjako. Museveni kigwogenda okujjako. Bobi Wine njagala kutegeeza abantu bakukoowa. Bannayuganda tebakwagala. Bannayuganda baagala President Museveni. Kyovula benaku z'omwezi nga 15 15 lwe lwaleero olwaleero
enguudo, amasannyalaze, amazzi byonna byatuuka. 15 oli mu Amerika oli mu kwogera ebitakwatagana. Twagala kutegeeza nti ne 231 muzeeyi bw'aba akomyewo akalulu tugenda akamuwa. Obadde ku PL on TV. Ekisinga okwewunyisa yagamba nga 15 bo amaze okulonda mu 7 olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka? Olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka? 15 si 15. Olw'ennaku z'omwezi ziri mmeka? Mumpandiikire awo. Olw'ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwokuna 2026 yagamba nga 15 bo balondaani balonda mu 7 kati naye 15 olwaleero either amenyesemenyese yenna tagenda kuddamu wadde okuwujja ekiwojjolo wadde okubajja bwe bokwata kamera oba okuddamu ogyetunuzaamu ng'aleekaana nga 15 lwe bikomye olwaleero ne boonooba owonya ekyali wange muve ku ggwanga lyakyuka dda empewo za Buganda zaakyuka dda buli muntu yenna agezaako okuyimirira mu kkubo ly'enkyukakyuka ogenda kufuna obuzibu mwalonda 15 ofunidde obuzibu obw'olubeerera nga nakoze omwezi 15 kitegeeza mmwe mujja tegeera nti empewo za Buganda bwe kimu kyakikola ki kyakyuka dda ote tugenda kulwawo kansooke mbasiigire ekifaananyi kye mutamanyi 1 nabagamba nti Museveni akola ekintu ye ngaloza nti public tesobola kutegeera kintu ekyo amazima gali ki 1 Museveni olw'okuba nti akozesezza ekkooti okunyigiriza abaana b'enkyukakyuka nga ne bukuva mu 2020 mutayina mwana wa nkyukakyuka gwe yali asalidde musango nti yaguzza kuba tebalina bujulizi ensi yonna ne muteekako amaaso era nga ne sanctions zibadde zijje ziri mu kkubo zibadde zigenda kutagetinga judicial system ya Uganda okubajjako funding supporting na buli kimu era zijja tezigenda kuyimirira kati yabadde alina okuteekawo okulongoosa ekifaananyi kya judicial system ye kwesabira open public court hearing eyo era omusibe bamuleete nga alyambadde bulungi alidde bulungi nnyo bamunywesa bamukubaka perfume bamuweweeta bamusika ku matu bamugamba buli kimu kyonna kati eyo enkola gye bali mu kukola ku musibe wa Walakizali yenkola gye balina okukola ku buli musibe yenna amazima gali nti enkola gye bakoze ku musibe wa Walakizali gye balina okukola ku musibe yenna okufuna obwenkanya okuyisibwa obulungi n'okufuna buli kyayagala mu budde ne kkooti okumuliza mu budde wabula ffe abaffe tebabawa bintu ebyo kati yabadde alina okulaga ensi yonna nti judicial system nnungi abannuupu balimba ekkooti zituula ziyisa bulungi abasibe era babawozesa mu budde ebyo mula mu kkooti nga beekyanga ezo AI abaana abo tubamanyi bali stubborn nnyo sometimes ensonga lwaki tubahandulinga tutyo nekino kimwale mu public kyekifaananyi kituufu kiri mu kkooti za Uganda ng'agezaako okusiga ekifaananyi kya kkooti za Uganda mbunungi nnyo ffe tuzoonoonye era kye balabye eggaba kyekigenda maaso mu kkooti za Uganda okwetoola eggwanga lyonna waliwo firiani fair hearing kyekifaananyi kyabadde asiiga so si mbu yabadde ayagala nnyo omuvubuka muwulirizaawo no omuvubuka waabwe si waagundi nti yavudde muvubuka waabwe yennyini era mukyetegereze bulungi nnyo nti bano abasajja baadde bakulyetinza ekintu kyabwe kyakudaibatinga bannayuganda kubajja ku mulamwa olw'ensonga balina ebintu bingi nnyo bye bakwese ng'ensi yandyagadde obitegeera kati mutegedde bulungi nnyo eno sitanti yaabwe ebeezaliddemu abaana 1 abantu abali mu komite bennyini bategedde nti omuntu si yeyatta kyekisooka oyo si yatta tosobola kuŋŋamba nti yeyatta ali firi nnyo
ali tulakizaliasi ebintu byonna bikolanga bwayagala kati ate mmwe abaagala omutta mwabawadde ne omuntu ago mwagala ate afune ekibuuzo mumuwa mutya looya muli basiru soko tunonya akatambi kano nkakudiremu bagenza okulanga omusango batuddemu kobbo katulete ekimotoka kyaffe tutomereko ku mbuzi eziwera tufune ku mawulire bwe ganaatambula naye nga bo kibadde kibalidde kati omusango bwe kati wano ninawo ku bannamateeka angambye mbazanyira obutambi buno kulya bulungi nnyo mbalamusiza mwenna abampuliriza eno yendowooza yange oba endaba yange ku mutiremu ono eyassa abaana eggaba wano emakindye okusooka njagala kusooka kwebaza Uganda Law Society ekulirwa President Semakadde eyavuddeyo newabula nti bannange proceedings ezigenda mu maaso mu kuwuliriza omusango guno ziyinza obutajjayo bulungi kyemwetaaga naddala olw'okuba nti nno omusango guno mugutadde mu kkooti y'abantu gulire mu kkooti y'abantu naye kiyinza okuziiza obujulizi obumu okuvaayo ebbaluwa yabadde brief naye yabadde yina content nga w'amaanyi kyendowooza nti nno kkooti obulamuzi bwa Uganda Judiciary esaana etunule mu bbaluwa eyo era egitwale egiwe time esobole okuja understandinga ekisookera ddala ekisooka otutiisa ffe nga bannamateeka erinnya nja kulireka naye njagala kuwa idea yange gye nnina nga munnamateeka ate ng'omu ku bannamateeka abalina bias ku criminal law mu criminal law wano mu kibuga Kampala banyabo ne bassebo ffe tulabanga kooti oba poliisi eyapapye ennyo yabuuse emitendera mingi nnyo yabadde erina okugoberera okulabanga obujulizi bwonna buvaayo ntegeeza ki ku musango egya criminal banyabo ne bassebo tulina ebigambo by'Olulatini bye tugenderera bwe tubanga tukola okunoonyereza biringa 2 oba 3 ekigambo ekisooka tukiyita actors laws. Actors laws kitegeeza nti nno ekikolwa ekyakoleddwa oba ekikola ekitaakoleddwa okitegeera ng'ekikolwa ekyo kirimu okugamba ekintu omuntu kyakola physically eyakyakola nga yo omuntu oba ekintu yo act gyakola okuzza omusango mukitegeera ekirikwayalinga omuntu oyo okuba nti nno either gye mwennyininyini yakiteese mu nkola oba muntegeera bulungi simanyi njagezaako kukola ki okuvunula ebigambo bino okubigonzaamu kubijja mu lulimi olw'ekinnamateeka naye actors laws kitegeeza nti ekikolwa ekyakoleddwa oba ekikolwa ekitaakoleddwa okulaba nga obumenyi bw'omusango buno bugenda mu maaso ekigambo ekyokubiri kye tuyita mens rea. Mens rea kitegeeza nti obumenyi bw'omusango obwabadde ku buli kirowoozo byoyo omuzi w'omusango the guilty mind kyabadde ku birowoozo bye ng'agenda okuzza omusango oba embeera y'obwongo bwe embeera ya mayindi ye bwe yabadde ku ssaawa eyo ey'okuddizaamu omusango okuzza omusango ogwo kiba kikulu nnyo nga tugenda okukola okunoonyereza mu criminal law. Ekyokusatu
tukiyita causation kitegeeza nti obuuzi bw'emisango obwo bwazze butya era bwavudde ku ki nga tukola okulondoola okuviira ddala omusajja engeri gye twajja okumumanyaamu gy'abeera abo abaamuyambyeko okukola omusango ogwo gamba nga abaamutransportinze okuva waasula gamba nga abaamuwadde emmere gamba nga abaamuguzizza ebyambe bye yakozesezza gamba nga abaamulagirira n'ebirala kakati bw'omala okuddira ebigambo ebyo ebisatu n'omanya kye weetaaga bikuwa kye weetaaga n'omanya kireetaga okumanya ani yamuwadde emotoka gye yavuze yagipangisizza kwani omusajja obwe yavudde gye yavudde gy'abeera ye yabadde abeera ku nnyumba zaani ani nannyinizo okitegeera ye bwe yabadde ava ku nnyumba ezo yayogeddeko n'ani yayogeddeko ne basikaali yayogeddeko n'ababooda yabagambye ki omusajja ono ajja n'apangisa emmotoka oba n'alinnya takisi yapangisizza emmotoka yaani ani yagimupangisizza ani yabadde mu kitundu ekyo yapangisirizza emmotoka emmotoka eyo bwe yamaze ogipangisa n'agivuga yatuukiddewa alina bwe yakyamyeko n'alya emmere ani yamuguzizza emmere era eyo omuntu yamuguzizza emmere ng'agimuguza kugenda kukola ki okitegeera kakati tujja nti bwe yatuuse awantu bwe yaddiza omusango baani abaamulabye abo baamulabye ng'akola ki abo nabo beetaaga bwe baamulabye baakoze ki si kubeetaaga kubasiba wabula kukuwa ku bujulizi kubugatta ku bw'olina okusobola okulaba nga ki osobola okuleeta omutemu ku kye bayita scene of crime placing the suspect at the scene of crime kakati bannyabo ne bassebo okusinziira nze ku kye naakawuliddeko olwaleero ndabanga abajulizi bwe batandise okuleeta ate bayinza obutajjayo bulungi nnyo kitwandibadde twetaaga okugeza nalabye mistress omukyala ng'ayogera naye ng'omukyala bw'omuwuliriza obulungi ye mwennyini amaaso ge tatubuulira tuba amaaso gange gaalabye omusajja ng'akwata ekijambiya ng'asalako omwana omutwe kati nekyo kyekisingira ddala okubeera ekibi ennyo bino byonna byayogera olugoye lwange nasitudde omwana nga ndowooza akyalimu obulamu nansiiga omusaayi ku lugoye byonna tebituyamba okujjako nga tufunye omuntu agamba nti nze nalabidde ddala omusajja ng'akwata ekiso ng'asalako omuntu omutwe olaba batuuse ne bamubuuza nti ekiso kye yakozesa ng'asalako omwana omutwe wakiraba otya nti ataata ekiso eri amaze okkikwata ng'akikasuse emabbali w'ekikomera kati yatuwulira kuba oba ekiso baakifunye oba tebaakifunye mukitegeera mu criminal mu misango egiri criminal wateeka okubeerawo omuntu agamba nti nze namulabye yaggyeyo ekiso yakiggyeyo akisisizaayo omukono gwa ddyo n'akikwata n'akwata omwana n'amusalako obulago omuntu oyo bw'abulawo kizibu nnyo kooti okusalira omuntu omusango ogw'okufa nga tewaliiwo omuntu ayinza kugamba kubuplacinga mutemu ono at the scene of crime in any act man is rare kitegeera ng'omusajja oyo ayina the guilty mind addira guilty mind agiteeka into action the actors Lewis asalako ki obulago omuntu oyo bw'anaabulawo banyabo ne bassebo teriyo kooti eyinza kusalira muntu musango nga tewaliwo nalaba newe munaavayo ne mugamba kubanga olaba abazadde be baleeta abawa obujulizi abazadde bonna baava ku mirimu gyabwe nga babakubidde banange mudduke abaana babatta tewaliwo omuzadde n'omu yali ku site ku siini n'agamba nti nze bwe nali nnyimiridde bwe nti nga nzirukidde omwana wange nalaba omusajja ng'akutte ejjambiya ng'amusalako omutwe ati ekyo kiteeka omusango guno mu mbeera enzibu ennyo era kiteeka kooti ku mbeera eyo obunkeeke nti bano bonna aboogera balooya abawolereza ono gwe bavunaana bwe banaayimuka kye bagenda okukola kiri ekyo kugamba nti tewaliwo evidence eteeka mutemu ku kikolwa kya butemu ekyo buli looya yenna akimanyi nti kasitawo naabulawo omuntu agamba nti nakulabye ngotta omusajja bagenda kumwejjeereza simanyi oba kana akantu kawanvuye ennyo anyway ngeri gyekagenda mu social media nyingi buli omwana akakozesa nga bwalaba kakati mu ngeri bwetyo
twetaaga okufuna abantu bano wamangu okusinziira ku coverage gye nalabako olunaku omusango lwe gwazzibwa. Twetaaga okufuna ababooda abo bagamba nti omutemu yajja n'atuyitako ne tumulaba nga awalampa ekikomera ne tutegeera nti agenda kukola bulabe eri abaana ne tujja okutaasa abaana. Tugenda okutuuka ku kikomera ng'omusajja yagudde mudda. Tugenda okujja okukuba enduulu okulinnya geeti naffe okugwa munda ng'abaana amaze okubatta oba nga atta omwana owookusatu twamusanga asalako omutwe gw'omwana owookusatu. Asikaali ono eyajja n'akwata omusajja ono n'amuarestinga n'amutwala mu kayumba k'abaasikaali mukulu nnyo mu musango guno era yandibadde witness asooka kubanga obujulizi bulina okuba nga obujulizi obusookera ddala nalabe asooka. Ayinza okukera enkya ng'alwadde, ayinza okukera enkya ng'abuzeewo, ayinza okukera enkya nga bamuguze. Kati bwe muba nga temusoose ye omuntu alina obujulizi first class information muba mutulese mu bbanga in space nga tetusobola kumanya ddala ono bana batuwa obujulizi banaasobola okutugamba nti nalabye kubanga amateeka agagenda okuvugaana ono bagenda kugajja mu Penal Code Act eya Uganda era n'okugajja mu Constitution article number 22 egamba nti protection of the right to life kubanga ono omusajja yajjewo obulamu bwaki obulamu bw'abaana naye nga amaziga mangi nnyo gali ku mitima gy'abantu. Uganda webanga etuuse kati nga batta abato amabujje batta abakulu batta abakadde ate nga n'ababatta amateeka ge gayinza okuba nga ge gabaleka ne bagenda bayinaayina ekyo tetumanyi Uganda gyeraga newankubadde nga tukyalina essuubi tugamba nti kooti ekyasobola okutuwa amazima naye naffe tulabyeko emitendera egimu gino egisoose. Muyinza okuba nga muyina emitendera emirala gye mwewalabye nga munaba mumpuliriza emitendera egyo emirala mujja kugenda mukola eki mugikwasaganye abantu abo balina obujulizi mubaleete sobole okulaba ng'omutemu ono tumanya akaana n'akataano. Mwebale nnyo mwebalire ddala amannya si kikulu naye mpadde my legal view. Thank you so much. Muwulidde munnamateeka bonna sofa bakaleeta baawulidde buwulizi tekuliiko yalabye. Omusango guno gwetaaga yalabye kati abaalaba tebaliiwo bannawulidde baabaleese bangi oba baŋŋambye ne nnawulidde abo tebalina kye bagenda kukola. Twagala yalaba yabaayogera ebituufu ng'afundikira. Katono nnyo kebadde soogedde akasembayo okuggyako nga tufunye omuntu atuwa first class information first class evidence nti ye yalaba ng'omutemu asalako omwana obulago. Buno obujulizi bwa administracy obujulizi bw'abazadde bujja kubeera collaborative bujja collaboratinga eno information naye nga tulina buno obujulizi bwokka obugamba nti nasanga gundi akutta omutemu nalengera bulengezi nalaba omusaayi gwo nakusitula obwana gwe base nga tewaliwo yalaba. Tewaliwo kooti yonna mu nsi yonna egenda kukeera ku makya eteeka omuntu ku kalabba nti nno waliwo omuntu alowooza nti doggo watta. Mukitegeera ne kooti nayo awo eba yejjereseddwa. So abantu bano abaalaba omuntu ono ng'akola obutemu be bantu betaano okusookerako kujjako obujulizi nga tebannababuzaawo nga tebannabatta. Omukitegeera nga tebannabafuna buzibu bayinza n'okubagula kubanga kati omutemu ali ku bunkenke wuyo amuva Bulaaya agenda e Bulaaya agenda mu America n'akomawo kitegeeza ssente azirina. So we need to collaborate this evidence. Bwe tulema okukolaboratinga mulimbuulira kati omusawo guno Museveni gugenda mwambula nkiwabulya kino kijje ku nze baategese sitanti yaabwe ne okutta abaana abo nga baagala mawulire gabayambeko bitams wabula gutandise omufuukira akagumba wegoge. 1 mujjukira omusango gw'omugenzi Kaziini omwali omuwala eyatta Kaziini eziti kyakuwa wezi kyakuwa yafuluma deruzana nasema kumanya ngali Tanzania ali mulakiza life byambala ni mwefuulira wakati alibwa mukazi wattu kati the same thing which is going to happen today era temusubira ekintu kyonna bwebana amala okusalira omusajja oyo omusalidde byonna gavumenti bye beteeseteese banza nomukera banza omuteka wiki 2 omukolera passport empya ne visa ne mutadda mulaba nga mulaba kyakwa bwe yali bino ebintu bijja yali ddulalu
yes Dulalu sorry yali Dulalu sekyakuwa omusango wa kazini ne Dulalu the same thing kyekimu kyekindo kyennyini bino bintu babitandise lero baali babikola dda ku musango gwa kazini gwefaanaganyizaako na guno where is Dulalu where is Dulalu abantu bangi nnyo Museveni basse emisango ne gibuliraawo kati na guno gwennyini yagwetandikidde wabula abantu bakuba ebituli mu kintu kino ne mu kikubamu ebituli ate ne bakoze sitanti esembi y'okubayiwa gyembalaze y'emmotoka kitegeeza nti bano abantu ekintu kyabwe kibeesibiriddeko kyagala kubatta mu buntu awo kati nga nfundikira ngende ku nsonga endala 1 ebibaddewo byonna nga tufundikibwa basaagala kuddamu gwogera kuwadde ogwowa time nkoma na leero ekindeeseemu nti omusango gwaluuzinze value ne credibility ne international media ne zigaana okuddamu okuguteekako focus babadde balina okucreatinga ekintu ekigenda okugenda mawuli kigwe momentum kwe kusettinga akabenje kano kembanyonyodde bulungi nnyo ne mukategeera kati mutegedde bulungi nnyo sitanti zaabwe zifudde kati gutandise obbambula era mujja kuwulira nga guluzinze mini nga tegukyalina makulu naye ebintu bingi mugenda tandika okulanga Museveni yeeterawo public court kubanga ayagala public efune ki efune sympathy kati ebintu bingi bakoze ekintu kino nga balina ekintu kyebakweka mujja kimanya mugende ku mukutu gwa Biwini Byanyima ogwa Twitter ana post gye yakoze post gye lindako banaji savings nyizo kuba saji savings ana post gye yakoze kati mwabasoma gundi abasoma psychology yino njifunye njagala wetegereze ekintu kino kati kikuwa ekifaananyi lwaki bino byonna weebiri Wili Byanyima kino ekintu yakitegedde jjo eno reported speech eyo reported speech mugimanyi bano bali mukulangula kuba temusobola bitegeera ebeera reported speech oba prevented statement kati bano bagezaako nnyo okweka ekintu kino mumaze osoma ekintu ekyo mukisome bulungi nnyo mumaze okisoma njalumanyi okisoma zembate mumaze okisoma mungambe ne mukisome tugere ku kintu ekirala wabanga oli yafa lukumulala 94 ono ate apostins Byanyima n'agamba liipu ekibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza obutakira bulungi kankibaddize wala muyinza okuba temukire bulungi ekibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa muyinza okuba mukire bulungi nnyo okitegeera ekibayita okusomera ki kibayita okusomera ebbaluwa mu bbaasa kati awo tuvuddewo olya bulungi nnyo bwe tumala okuvaawo tugende ku nsonga endala mala okugyamu wano n'amateeka byabagambye tugende ku nsonga endala ensonga endala yeeruwa omusajja gwe basindika okukola omulimu gw'okuteeka wansi noopu n'okusiiga ettomi ekibiina kya National Platform sako ne president gwe bayita munnamateeka Yusuf Nsibambe omulimu gumufuukidde ekizibu era gwagala mutta
omulimu gumufuukidde ekizibu era gwagala mutta gutya bamuwa airplay ku NBS ne kusanyuka TV niyo omulimu gumufuukidde ekizibu buli lwajja ku TV ayokya n'okulimba twabagamba nti singa waliwo omuntu yalina obujulizi obuluma Kyagulanyi ku bintu byonna singa babuteekayo dda kubanga babwagala buli bugula buwanana omukulu Yusufu Nsibambi yazze n'asala omugambo omunene nnyo nga gulinga omuzikiti gwa Kampala mukadde ku kibiina kya National Platform ne ku President naye eyabadde amubuuza Kane Mugo yamugambye olina obujulizi namugamba buleete ng'alina obujulizi bw'aleeta yagambye bw'ati yagambye nti abasibe baffe bonna ba National Platform abali mu makomera ag'enjawulo abasibe baffe buli mwezi bafuna $1,000 okuva mu kitongole ekimu ky'ensi yonna kiri oba mu America waluddawa bafuna $1,000 $1,000 kati currently gye bwe bukadde busatu mu mitwalo 67 bwe basirabidde buli musibe zaafuna mbwera y'ensonga lwaki abasibe ne tutwagala baveeyo mu ki tebaveeyo mu kkomera naye tujjukira President yabagamba bw'ati nze jjukira wano President yabagamba bw'ati President yagamba bw'ati no kansooke muwanga ki kansooke ono yennyini yagambye bw'ati yagambye bw'ati What would be the motive for the leadership in NUP to object. It's clear. I have evidence and I can say it here. I've said it over and over. One of the legal firms involved, the leadership there in the legal firm, the partners, one is an official, top official in the top 5 in NUP, and another is an elected member of parliament on an NUP ticket. They are receiving $1,000 per month from Open Society. It's an international organization sponsoring activism. So each and every prisoner, you're supposed to get $1,000 for representation and upkeep of the prisoners. Incidentally, for upkeep, the prisoners have never been given a shilling. I can state that on record. My dad's mother told me they have never received even a coin from NUP every month, as supposed to be the case. Do you have evidence that they're receiving $1,000? Yes, I do. I'm talking as a senior lawyer. They cannot deny. This can even be verified. That's a huge allegation. Yes, no, it's not a huge allegation. Actually, beyond that, they're also inflating the numbers in prison. Because they are talking of over 2,000. All right, so make me understand here. So it is within, are you saying it is within the NUP interest to keep these people in prison? Not so NUP, but some elements in NUP. It's a business enterprise. So the money can keep flowing? Yes, it's a business enterprise. It's really a big business enterprise, $1,000 per month. And this money is supposed to come from international organizations, including, but not limited to, Open Society. So when they are released from jail, then that means that the money stops flowing? Definitely, it will stop. Or if now government takes over the exercise of releasing them and pardoning them, it does not give them the justification of roaming around and looking for money. You must have people who are in prison. And I say this is really singing and dancing on their graves. So you hit a dead end because there was money involved on the other side? Yes, and I have no personal interest in this. It's up to the prisoners. There's a prisoner, I don't want to mention his name because they are being harassed by fellow prisoners in prison, who up to now wants to be me to get involved and get out of prison. Ekisookera ddala mukulu munnamateeka Yusufu Nsibambi mukama wo Nnyandi Soferi tibahabulwa tabaisira mutabani wa Akari kyensi etita muzezede ensanga bisibe NGO zonna non-government organizations zonna ezisangibwa mu Uganda ddala nga zibabweru zonna yaziggaladda siwe kiri nti ye ekyokubiri the subject in this matter ye Sauda Madada gwogerako nti obadde lawyer we
Sauda Madada yakwegana misana tukuna kugamba nze yusiro ya wange mu kooti e Kanyanya. Are we together? Yes. Secondly, ogambye nti bwe musibali yo bamuteeka ko nosoro $10 ne rujja mu kibiina kya National Platform yosongola tebagala kola ki basibe wano bata. Mukulu Yusufu Nsibambi asomesa amateeka njala kubuuza. Business yo befuna bwetyo gwe tosobola kutandikawo business ey'ekikange ekyo n'ofuna ssente. Ekyokubiri bw'obanga okozesa omutwe gwe mutwe gw'okozesa okusala ekkubo n'okuvuga emmotoka n'okusomesa abaana e Makerere oba olina emitwe ebiri egy'enjawulo. Ekyokusatu $10 buli musibaali yo tulina abasibe basukka mu 2,000 katubalire on average basibe 2,000 za miliyoni 2 eza $, ezijja mu Uganda buli mwezi. Wali ukebere UN tesobola kufulumya ssente ezo ng'ezisindika mu ggwanga miliyoni 2 nga zijja kukola ku basibe. Tewali NG yo mu nsi yonna esobola kufulumya miliyoni 2 monthly ng'eziwa abasibe. Omitwe gye mukozesa gyangeri ki kuba bw'okola olukomo lwa $, n'olukubisaamu abantu abasibe 2,000 kuba tulina abasibe basukka mu 2,000. Kati twogedde tukozesa bundi figa abasibe 2,000 bwe bukadde bwa $, obwo bubiri. Mukulu Yusufu Nsibambi ogwo omutwe gw'okozesa okugyamu empale okujja ekiwojjolo n'okuweerera abaana bo n'okuzimba ennyumba oba kubanga teri kibiina mu nsi yonna kyaba nakyewa kisobola kusindika miliyoni 2 buli mwezi kebere gavumenti ya Amerika tekisobola. Kati gw'ogwo mutwe enkola nkadde oba weetaaga Windows obupya bakuteeke neewunya n'abaana bw'osomesa e Makerere. Omanyi nabagamba tewali kikuumye basiru mu Uganda nga kitambala kya kusoma na kumanya Luzungu. Ne bejjako obumanyi bwabwe buzzale kituyita common sense ne beeyambisa ebitabo oba okusoma. Omukulu ono bwe yali ng'ali e Makerere ng'era asomesa abantu balowooza nti ategeera baamala mukuba kalulu omutono gwe yabuluzaamu ne gulako akabokisi akatategeera kati tategeererako ddala. Kebeera America on the monthly basis teina kitongole kebere government gyesobola kuwa miliyoni 2 buli mwezi. Mukulu Yusufu kana katabika jja kutuukako. Eyo business banga jiri gwokola kyo gitandika. Ate Sauda Madada yakugoba gwe takumanyi nti oliro yawe. Naye n'okozesa omutwe n'okanula amaaso ng'enswera esala kolansi n'ogamba yes I have gwe notage. Wavewo nga bakubi akawo n'ogenda mu NRA mu direct. Obujulizi n'otabuwaayo. N'otabuteeka ku mmeeza. N'otabuteeka mawulire gwe Yusufu n'ogwo omutwe okulinga ebbakuli y'obuugi n'ogamba ne tulina ekizibu. Ogwo omutwe enkola nkadde ki kuba n'emitwe enkola enkadde at least bagenda e Japan bwe guba mutwe nga nkola nkadde at least bakufunirawo Pentium basobola okufuniramu gundi bakufunira Windows yenkadde basooka babensatinga mu Windows ni kati gwe omutwe enkola ki bunga onkola ki. Kebere government ya America tesobola kufundinga kitongole monthly $2 million per month. Kati gino emitwe enkola enkadde gino noto otusulio tubalinga ng'otomesesa balaavu oba zino emmese ensolima ku musajja omukulu ojja ku TV n'okanula obwosu bwoti Uganda oli makati Mukulu Yusufu Nsibambi kitono nnyo tukwegayiridde twetaaga otuleetera obujulizi obwo obukwase bannamawulire bulungi nnyo buteeke ku TV n'ekitongole kiteekeyo nakyo tuwe engeri gyekikolamu transaction okusindika ssente ezo ne zijja ku kitebe era ne zigenda abaana batazifuna nga gwe bw'ogambye. Era ono Dakituufu Yusufu Nsibambi baba bagamba nti Ensibambi edibya mutere olwo Yusufu Nsibambi yennyini buli musibe se bafuna $100 abasibe 2,000 za miliyoni 2 eza $, zijja monthly. Ne UN yaggala Waldova tekyaliisa bantu ebintu byasigala mu internal affairs z'ensi zonna
migration zikwataganya abantu abanonyo obudamu kati gwato nyumya mbwa ate waliwo kibiina sme open organization sme ne Uganda olemwa mpozi wagenda ke kyankwazi luli no problem mumbere n'emitwe yammwe nga mugikozesa bulungi nnyo nga mwewunzise nkusaba ekigambo kimu Rodda ku Natasha Broadcasting Service leto obujulizi obulaga ekibiina ekyo financial transaction zonna ezijja mu Nuupu sente mmeka nga bugenti bazifuna mathre ozirete olete information edaga ku bakulembeze oba bakulu mu Nuupu abafuna sente ezo ozirete ozikube ku mmeeza ensejja kwana other kibate kiriwo amaseka go badde osomesa ogasomesa kifuula nnenge ne badde osomesa kirabika abamu batandise okwewuunya wabaaki Komisaji omukulu oyogera bigambo mboyino obujulizi bulesi olugambo lwolina olana obutontono wajja mwefudisi tulwamatiza mu 7 kubanga olugambo lwajja mwefudisi lwandibadde lumatiza mu 7 nakuga nti kati linda ngenda ku minister togenda ku TV kwogera sigala joli ngo kipinze ekitiibwa kyonno era olugambo olutenga lulinaga teruwera lubuuka naga kati goyera kunkola ekigambo kimu genda ofuuke lumamonga Buraka Meira propaganda list ku TV ngolumba kya nakwongera ku TV ku line abasiru abatasobola kwerabirira na kwetegerera kubanga olugobero omuntu walira tulwamu malaga kati ono manja tumuongere ku line eri abagenda okusiruwala naye agenda asiruwale kati gwe nawe bakuteeka mu kubanga information yiwa omuntu walira yamumalanga muna temukirisa kuwa kintu gati gusigale eno toyogera njako kati mukuru Yusufu nsiba nnyo kutabba mulekerawo okusiruwalira ku bantu nsasira n'abazadde abasasula sente makerere ng'osomesa abaana bwaba mateeka amanya amateeka bulungi okimanyi kiba allegations oba propaganda oba blackmail someone's legacy kiba kikyamu nnyo gwe nojja n'omutwe n'otuula ku TV ne bakuinterview n'ogaa nti olina obujulizi n'otabuleeta ku lugambo lw'olina olaba olangira abantu bwasimbira emiti gy'amasannyalaze n'olangira abantu kaabuyonjo gye bateeka ku kyo mbasalamu ebyayi n'ogigamba temujja kuddamu kusala byayi mu kaabuyonjo yange nayikondo n'ozimenyaamenya kasajja gwe kati atojja simanyi nakumanya kyenyinza kugamba naye anyways yensi bwetambula awo tuvuddewo bajja bikuwa ojja bisaa ku mutimbagano bulungi nnyo olw'ensonga ffe tetulina buzibu nammwe naye anyways omukulembeze bwati bwe yagamba nze byange mbikugambye naye yakugamba bwati abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa kwe twogerera tubakozesa byabufuzi mubate ebyobufuzi byaffe bife tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo mubate mutuswazi nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe okulu nsibambye okawulira abantu abali makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa kwe twogerera tubakozesa byabufuzi mubate ebyobufuzi byaffe bife tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo mubate mutuswazi nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe kati mukulu Yusufu nsiba leeta B mu luzungu mu Luganda yenyukuta ba gyebaliko gy'otuusaako engalo nze nkozesa mukulu Yusufu nsiba leeta ba mu luzungu leeta B bikozeseza mu Luganda saagala gwe musajja musamuvubuka yanvumye no sikuvumye linnya linyiriri enkuttemu kubanga ennyukuta esaba bagiyita ba mu Luganda mu luzungu bagiyita B kati mukulu Yusufu nsiba B kozesa omutwe gwe emisana ng'obudde butambula otuwa bulungi obujulizi olw'ensonga tukooye ebintu by'ekisibe mukola
oyo propaganda ne blackmail gwe basindika okukola ku Nuupu mujja kyemaaya oyo muvuddeko kati olunaku lwe natandika okukola programu zino netandika obbaga nti abasajja baatwetooloola ne bate tebannamalayo mwetooloolo gwabwe Kyagulanyi n'abakwatira wakati Kyagulanyi bakwatira mu makati ffenaffe ntandika ogwaffe kimukoze abasajja bano enkoko ekikola baana baayo ne mujje buli bwino w'omuntu yenna nange kwe kubagamba nti abantu abatukolako ebikolobero abalina enkwe abalina amanya gaffe si bazzukulu ba Nambi si bazzukulu ba Kyabazinga si bazzukulu ba Mukama wa Toolo si bazzukulu ba Mugabe omugabo w'Amankole bano abantu bonna Banyarwanda era bw'obanoonyerezaako ogenda obbazuula nga tebalina nsibuko wattu abasajja bano olwaleero olunaku lwajjo nasibye enkola lisaaki naawe njagala okwata essimu ye ey'omu ngalo nga sinagenda wala nnyo ongendere ku Gola Moses that is Google teekamu Allan Kasujja biography ebyafa bya Allan Kasujja saagala kuyomba n'abantu kwata buli alina essimu ye ey'okubiri ngenda kusaba omanyi wantu twogera na bujulizi njagala okwata essimu ye ey'okubiri oteekemu Allan Kasujja's biography togenda kusangako nnyina nti amanya ga nnyina ye gundi aga kitaawe togenda gasi talina kitaawe ku biography talina nnyina ku biography manya gaabwe wabula nnyina gyali ku Instagram ye ne nnyina taliiko manya naye talaga kitaawe wabula ye Allan Kasujja kati be bano abaana be baasomesanga n'abasindika mu bitongole by'enjawulo okukavalinga y'ensonga lwaki ono omwana baamusindika ku BBC agenda akola ekicuba ky'okujjukira BBC ye TV ey'abakolona baatufuga balina okuplantingayo omu ku bo akavalinge nkuwa ddakiika emu nti ng'okutta essimu ey'okubiri oteekemu nti weetaaga biography ya Allan Kasujja ogiwandika wano mu comment section nga sinakuwa biddako olyoka okakasa nti Abaganda amannya bangi nga beetuuma amannya gaffe nga balina kye bayisaawo jonna postinze ebintu biri ebimukwatako goba otunulirawo olaba ki abantu bana babiri bw'otunuulira wano olaba ki bw'otunuulira awo olaba ki ezo figure olaba ki ogwo omutwe enkola ya bihogo sero bihogo and educate bihogo naye nnyinde mulinga firimbi z'Abayudaaya ogwo omutwe sigwawa ne waffe wano mu sentulu ogwo omutwe ogwo guno omutwe enkola y'abaseera count educate kawo nkyakuza eyo ezo ennyinde ezo oyo sero bihogo and educate bihogo yoyo kati njagala bava ku biography waliyo ki njagala bava ku biography ye ku Google mwali mu comment section mubeeramu embuzi nnyingi ezabitanga teri muntu alina proper clear profile nga teriko manya ga muzadde teriko muzadde mukyala oba muzadde mwami ey'omwami ono ate bonna benzize nkolako profile wonna ogenda okufinding out nga tebalina bataata tebalina balaga bataata baabwe wabula nnyina ye namufunyeko ekifaananyi nakibateddeyo n'ejjo ekiro nnyina y'ono
nnyina y'oyo naye n'amannya ge tegaliiyo talina waagogerako ga nnyina nawana era y'ono omula bulungi nnyo yo nnyina naye oba nabaganda be bamanyi kati bwe tuvaawo njagala kuwa information buli kimu ng'okyetegereza saagala n'ekifaananyi kyesapulodinze wano mukulu nga bw'ogenda njagala omuntu agenze mu Gola Moses njagala omuntu agenze mu Gola Moses onzigireyo ki kati awo ng'akyali muvubuka oyo muzzukulu wa Nkali aishuwa eyo figa n'enfaanana bazzukulu ba Nkali abali oyo muzzukulu munnammwe oyo muzzukulu wa Nkali mukakasa mu bazzukulu ba Nkali mwenna oyo muzzukulu wa Nkali oyo okay abagenze ku Gola Moses mufunye information Comrade Paulo Iso wakutumidde nnyo mbabazi kayite sinkulamusizaako mwena mbulamusizaako bazzukulu ba Nkali babuuza emitwe gyammwe bazzukulu ba Nkali kati abagenze ku profile abagenze ku biography ye tekuliko muzadde yenna bw'otunula structures bw'otunula body shape ye eri gye mutegedde kati be baana bebazze bateeka bifo byonna ebyenjawulo bazze bateeka abaana bano bangi bejjako amannya gaabwe ne beetekako agaffe kati ggwe bw'owulira ennya nti Lumbuye n'owulira Nakimbugwe n'owulira Mugwanya n'owulira Kasoma noga ntuuse ku muganda munne kumbi bagenda kuwa obuto otandika okola ebyumba bikutokote nze bino bintu byebaga bibataasa omulimu gw'enkola mwe temumanyi gwa ssente mmeka gutaasa bulamu bw'abantu bame mwegendereze nnyo abantu abalina amannya gaffe si baffe abantu abo si baffe batandise kwejja teri muntu yali akutte ekintu kitutandika gobera abantu bano babuuza bavaawa be baani talina muzadde musajja nti amanya ge gano bakugamba nti during a Minnie's regime yadduka ne bagende nabyo nga ne bamala esime myaka bajali 12 story weekoma kati gowulira bannange mwegendereze nnyo si buli alina erinnya egganda nti muganda si buli alina erinnya essoga nti musoga si buli alina erinnya ettolo nti mutoolo bano abantu batwefuutiikamu kuva dde one ne bamanya ennimi zaffe ne bamanya buli kimu ne babeera comfortable nga balowooza ffe tusobola kubategeera kati ffe twatandika obbasimu okuva ku empaka ku zeedi oyinza okugamba nti nnimba ate Alani Kasujja togeza n'okyusa profile yo ku Google ng'oteekayo kitaawo wekifuula nnenge togeza n'okyusa kubanga nagenze jjo ku Wikipedia nembuuza chat GBT nembuuza abantu bonna nga tewali alina profile y'abazadde be kati abo bangi ab'ekikulanga ekyo kati ng'omusanga eyo gangudde ku muganda munnange mama kibayinza okukola gw'okimanyi bakutta nga nenna bugisi mufungize n'ofa nga tewesikidde wadde oluwande kale ndowooza nakino kankibajjukize
nakibagamba akawungezi nga tuzze nakibaga akawungezi nga tuzze mu video y'akawungezi naye kyenjagadde mutegeere kiri nti tuconcentratinge ku nsonga z'okununula eggwanga sitaati za Museveni zajja zikola mpaka kubanga alina ekimugoba sitaati za Museveni agenda zikola mpaka kubanga alina ki kubanga alina ekibagoba kati kamala okutooka ku wano katono nnyo bu message bwange buno no message bwange wano butonotono kano ka message kasoma bwe kati rumors are surrounding around the Minister of Education from this month of April up to July. There might be a closure of all schools in Uganda. Zino inside information mungu wandibaawo okuggala ku masomero gye bujjako kaawo okuggala ku masomero omanyi ekitatta mwima kyetumalako nteeze bagezezzaako okubuzaabuza naye balimba ekyo mukitegedde bulungi nnyo ako mukawulidde njarabbawo akuwano bu information obulala obutegeere wannaba wakawungeezi nga nzize ekyo nakyo mukitegeere okay ndoza obusigedde naba wakawungeezi naye kati mutegedde bulungi nnyo temuva ku mulamwa ebyamayumba n'amataka nayibagambye era sibiddamu kyenayogera nkisibirako era sikyenenyeza nakyogera lwaki mbadde nerabidde kati gwe munnayuganda yena gy'oli ompuliriza bulungi nnyo siva mu bbanga kwogera ku nsonga nzija nenjogera nga ate ekola ki ntuufu bwe nayogera ku protection of the sovereignty teeka ne lijja nenjogera ku mateeka g'ebyokuzimba nenjogera ne ku mataka abatunda obuteeteeyi bw'amataka abatunda obuteeteeyi bw'amataka obuteeteeyi bw'amataka bali ku social media batokomoka omugambo naye abagala tuga nti akatale kabbe amagumba oli okola ki oli osuula mu mulyango mmwe temwamanya lwaki ebitundu ebiri by'eggwanga teriyo kampani zitunda amataka bagatunda mu Buganda kubanga bati baagala okutematema Buganda bagitemeteme yonna esaanewo oluvannyuma bannannyina baguza amataka ago bajje yensonga lwaki Buganda baagala gifuula ghetto ebitali mu bitundu ebirala kati Muganda njala kubuusa abatunda obuteeteeyi bw'amataka ne banajja ne Yesu Kristo mukama waffe nga yagenda obbawoleza mu kutunda obuteeteeyi bw'amataka bamala biseera bati akankunnyonnyole ekituufu kiri nti amateeka amapya gazze gasoma nti okubeera n'ettaka olina okubeera n'ettaka eri mu mateeka ye standard plot eri ku 105 ompulya bulungi nnyo naye etteeka terikugaana gula ploti ya sayizi yonna gy'oyagala kubanga oba ogula kubeerako endagaano etunda nakola kinaagula naye ate amateeka tegagenda kukkiriza kuzimba ku ploti ya kateeteeyi kubanga bakugambye nti okuzimba olina kusooka kufuna building permit eriko ebipimo by'ettaka birina okuzimbibwako enju kati awo waliwo obuzibu mutategeera lwaki standard plot eri foot 105 plot ezisigadde zonna teziri standard plot kati bwoba ogenda okuzimba olina okufuna building permit eriko standard size of the plot ezikukkiriza olyoka ozimbeko ekintu kati bajja kikonyola batunda ettaka lya kateeteeyi bo baagala gwogule ompulira bulungi nnyo bo baagala gwogule kubanga gwe mulimu gw'abasindika okukola kutematema ttaka eryo ditunda mu piisipiisi balikuze oluvannyuma nnyinizo bakole ki bajje bakugende nti amateeka tegakukkiriza kati mbo kyebatanyonnyodde kati muganda njera kugamba togeza n'okwata ssente zo n'ogula ettaka ly'obuteeteeyi eryo kwata ssente zo
ogenda ogula standard plot futi 10 wonna wogisanze gigule ng'eriko ekyapa oba ndagaano that is it kimala. Ekyokubiri, ekyapa si kyekiraga nti ettaka lyo bwoya. N'endagaano yennyini eri wakati w'omuguzi n'omutunzi eraga obwannannyini ku ttaka. Ekyapa yeringa birth certificate y'omuntu. Kati ekyapa ye birth certificate y'ettaka. Nti birth certificate ekulaga nti gavumenti ekumanyi mu system mwoli ate ekitali mu ndagaano. Endagaano mu system tebaamu wabula ekyapa mu system kibeera mu ye birth certificate y'ettaka lyo. Oba kitegedde? Endagaano mu mateeka weeri era ekuwa obwannannyini ku kibanja kyo. Naye gavumenti tekumanyi. Gavumenti emanyi oli ow'ekyapa kubanga bw'ogenda mu system osobola okukubira plot number oba block number n'omufuna. Endagaano tebagiteeka mu nejja tesobola kujja. Okifunye bulungi nnyo. Nze ndiwo babuusa. Constitution ekuwa eddembe okugula ettaka mu kyapa ne ku ndagaano you can buy. Naye endagaano mu system ey'amataka gye bagabira birth certificates zetuyita land titles endagaano teriiyo. Naye endagaano waba obuzibu ku ttaka endagaano mu kooti ekola ne mu LC ekola ne mu kutunda oba okugula ekola. Wabula teri si birth certificate y'ettaka, birth certificate kyekyapa. Ompulidde bulungi nnyo. Kati mugane njala kugamba togezza n'oteeka ssente zo mu ggulu obuteeteeyi bw'ettaka. Lwaki? Constitution ekuwa right okukagula akateeteeyi naye ate mu constitution mu etteeka erigamba nti olina okufuna building permit. Building permit egenda kuwa obuyinza obuzimba ng'esinzira ku standard plot. Eri mateeka. Tojja kugula fuuti 2 bakuwe building permit. Tojja kugula fuuti 2 bakuwe building permit. Togenda kugula fuuti 2 bakuwe building permit. No, tebagenda gikuwa kubanga standard plot eri 15. Bano kibandikoze bonna bandibadde baadvocatinga oba okuvaayo okulumbirirwa ku muntu yenna omwavu atalina busobozi bugula poloti eri nnene. Ne bagamba naffe mutulowoozeeko mututeeke mu mateeka kubanga kisoboka n'ensi endala zigikola naye Uganda current tekiriiwo kye bandibadde baadvocatingira. So si kwagala nzira bonnonnumba sirina buzibu. Yes, sirina ttaka. Naye obutaba na ttaka tekitegeeza nti sobola kwogera ku nsonga nkyamu zigenda mu maaso mu bannayuganda. Bannayuganda bangi tebamanyi, beetaaga okumanya ensonga nga bwe zitambula. Ompulira bulungi nnyo. Twanda tuga nti ensonga za politics zirina kwogerwako ba politician bokka abalina ebifo mu gavumenti oba mu opposition. Naye it's a public space which is available for any person to discuss about politics. Ne mu ttaka olw'okuba nti ettaka kye kimu ku bintu ebikosa mu bulamu bwa bulijjo buli muntu wa ddembe oddyogerako oba alirina oba talirina. Nze siririna ne nteekeddwa oddyogerako kubanga bwe mba muwuusa abantu niyo okujja ne bateesa ne mbagamba nti kino kikyamu bakuuza. Ompulidde bulungi nnyo. Kati abatunda amataka g'akateeteeyi mwe mumanyi nze nabyogedde byange sibiddamu era mbizzemu kubagamba buli kye mwogera nkiraba newe nasibira sivaawo kubanga mbuusa bantu bange. Tekirina kye kigenda ogenda kulumwa nnyo singa onookwata akakadde ogula ettaka ly'akateeteeyi wayitewo omwezi gumu oteekeko serebageba tusobola kuzimbawo ettaka teriwera ate nga tosobola dditunda. Ompulidde bulungi nnyo. Ompulidde bulungi nnyo. Saagala okwate serezo za kikazi za kisajja bakozize mu mitu bya Sseggava nga avuddemu. Njagala oteeke ssente w'olaba nga serezo zigenda kuvaayo. Ate ndi wano bakubira omulala ogutakungulu baganda bange mwenna muve mu kibuga. Ekibuga mu kyesonyiwe ettaka likyali ddene nnyo lyosobola okukwatako ssente n'ogula ettaka eryo n'okolerako ebintu byo. Tewali mu nsi muno kintu kiyitibwa kwekozesa kiwa mirembe nga kwekozesa. Okwekozesa kintu kikulu nnyo.
bajjajjaabo bonna baakulira ku Kidima era baali basajja balimi na balunzi. Jjukira nti population oba obungi bw'abantu bukula buli lunaku mu Uganda. Ani agenda okutegekera okulya? Ni bagenda okulya gwe. So tuuza obwongo yes okuzima ku challenge ngira kulimu challenges nyingi nnyo naye enywera yerima. Tewali lunaku lukera nga togenda kulya breakfast, togenda kulya lunch, togenda kulya dinner. Gwe omusajjawo omwanawo n'abantu bonna balina okulya emmere evaawa. Muganda wange nkutegeeza kwata ssente ogenda ogula ettaka mu kyalo likyalidde n'ate nga lya layisi nnyo. Muve ku buteeteeyi bw'ettaka. N'abannyonnyodde ne mbagamba tosobola kukwata miliyoni ya ssente gula fuuti 23 miliyoni emu naye ng'ogenda tteekako ennyumba ya miliyoni 10 naye nga togenda funa lukusa luzimbawo nnyumba. Ani aba afiiriddwa? Amateeka we gali. Okutta essente zo oguze fuuti 23 nenge etteeka likuga nti olina okusooka okufuna building permit. Building permit yakugamba nti standard plot eri ABCD eneeyo tegenda kukola. Kati ani aba asiriwaza munne? Kwata ssente genda mu kyalo ogula ettaka gyeriri lya layisi. Mwe muli mu Uganda gy'osobola okuvuga within hours ng'oli ku border. Waliwo ensi kati wano wentudde ovuga okuva mu kitundu ekimu ogenda mu kitundu ekirala. Okuva mu Istanbul okuvuga okutuuka ku border ya Turkey oba Syria oba Israeli oba Georgia oba Iran kikwetaagisa ennaku 2-3 consecutively ng'ovuga emmotoka togiyimiriza. Naye Uganda gy'ovuga e Kampala n'otuuka e Masaka mu 2 hours n'ogamba nti wala oliko Lubaale. N'ovuga emmotoka okuva mu Kampala n'ogenda mpaka Arua